Oludda lwa gavumenti nga lukulembeddwa mamyuka ssaabawolereza Mwesigwa Rukutana luzeemu okwewolereza mu kwemulugunya okwa bannamateeka abaakanya okukyusa ssematteeka. Ensonga gye basimbye ekesera ey'okukyusa akawaayiro namba 12 akajjawo ekkumu ku myaka egy'omukulembeze w'eggwanga. Omuwaabi wa gavumenti Henry Oluka ategeezezza abalamuzi abataano aba kkooti etaputa ssematteeka ng'akawaayiro kano bwe kaali kasasula bannayuganda abataweza myaka 35 n'abo basusse emyaka 75 okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga era nga babaka ba paalamenti bakola kituufu okukakyusa. There may be a very fair percentage also of people who are above the age of 75. So bring on board those who are below 35 and also bring on board that small majority which is above 75 that had been excluded by the Constitution. Wabula abalamuzi bamutadde ku nninga nnyonnyole oba kigasa ebisaanyizo byonna omuli n'obuyigirize bijjibwe mu ssematteeka akageri gye kali nti n'emyaka gyaggyibwamu. Can you imagine, Mr. Oluka, if my old mother, I hope she's resting with the Lord, who never went to school, but if she stood up to speak in Luo, she would magnetize everybody. Can you imagine her being elected to go to Parliament of Uganda because it would be discrimination to say she must be A-level. Let everybody, just imagine. And you should know where we are coming from. Our independence leaders were very young. 30 years, 32 years, 20-something. You know how they messed up us up. Getting annoyed over matters which you can sit over a manure pot and resolve, they would pick up arms to say, you will see me. Because the people will have the discretion to look and say, yes, you're below the age of 35. Yes, you're above the age of 75 in relation to your grandmother. But we have the discretion now at this point in time because that space has been opened up. Abalamuzi era balaze okutya nti singa ebisaanyizo byonna bijjibwa mu ssematteeka abantu abatali bannayuganda abamenyi b'amateeka n'abalala bayinza okufuna omukisa okwesimbawo ku bwa pulezidenti. Anybody can be president at any age, whether you have education or not education, whether you are a discharged bankrupt, whether you are a convicted criminal officer serving 20 years, you can come. Because that one clause of age is part of a number. The moment you start lifting them at will, it means you can also lift any of the others. By removing any age limit, don't we suffer the danger of having individuals being in power perpetually and actually excluding the youth? Removal of this age limit, will it be supporting that idea that succession should be orderly? The amendments we are talking about are allowed to be done under the Constitution, so they cannot be taken to be inconsistent with any clause of this article. Ye yakulembera mu bannamateeka ab'emulugunya Wandera Ogalo ategeeza kkooti ng'omubaka Rafael Magezi eyaleeta ebbaga eryakyusa ssematteeka bwe yeerabira omulamu omukulu ogwa ssematteeka wa 95 ogwali ogw'okussawo enkola ey'okukyusa obukulembeze mu bwesimbu era mu ddembe. Although dealt with the two-term limits, the reasons that passed by the people in respect of the two-term limits are also applicable in the case of age limits. Ye munnamateeka Male Mabirizi asabye kkooti esazeemu obujulizi obwaleeteddwa omuwandiisi w'enkalakkalira ya minisitule y'ebyensimbi Keith Muhakanizi ng'agamba nti ye ng'omuntu si ye yawandiika ebbaluwa ezalaga nti ebbago lya Rafael Magezi teryali lya kufiiriza gavumenti nsimbi. Mabirizi era ayagala n'obujulizi obw'omuduumizi w'amagye g'eggwanga General David Muhoozi busazibwemu kubanga naye ng'omuntu teyaliwo ku paalamenti ng'erumbibwa. It's my submission, my lord, that Mr. Keith Muhakanizi and General David Muhoozi could not prove the contents of those affidavits by their own knowledge. Is it everything they said in those affidavits? My lords, everything. Including their name? Except the name and their positions. But their name was not evidence. Ng'ogyeko Mabirizi bannamateeka abalala Akawungeezi bakamazeeko nga bajabulula obujulizi obwaleeteddwa omuduumizi w'amagye g'eggwanga Akawungeezi ak'eggulo nga bo bagamba nti ssematteeka yakyusibwa ku mudumu gwa mmundu era nga kino kimenya mateeka.
Habad Ziwa, NTV Akawungeezi, Wanembale.